القول اللهم صل وسلم وبارك على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ فالإثم مسامح خدم جميلة يقول لي متوجه من يدبوزي الشيخ حسين مونغي olunaku lwolwokubiri naku z'omwezi tuli mu kiro ekikeesa olunaku lwabimu munaana omwezi gwa Jumaa al-Akhira. Programu y'Obusiraamu tuba mu mbeera za nsonga za kutoba amaanyi agasika eza fawaaid emukadde okwekiitiibwa nga tuli ensonga nyingi nnyo bwebadde abanafu okuyagala twatandika paka essomo yaggwa twamaliza nga tumulidde ku mukyala atalakiddwa. Ensonga ziyimire zitya n'ebyokusika bafuna obwera bwabwe bwatalaka asigala akyalinayo akantu eno oba abaaweddeyo ensonga gyebatulako olunaku olwabitatu baza munnabitama nabo programu zetuzima tubaza munnabo wabyapaalu mu nsonga ez'enjawulo tusabaka Allah subhanahu wa ta'ala atenga bwomusibo kwekino kitongole batugira ekya inshallah kujja kuba omukolo gwa hafula wajukira abayizi bamaze bita insha Allah subhanahu wa ta'ala ku bayi bulkaabi omukadde waffe Sheikh Muhammad Ahmad Kenya era nankakasa mwenna muyitiddwa okisiime nanyini Quran nze tugamba nanyini Quran totugamba kisaine shahada Exactly, uli musiraamu yena. Musiraamu yena otubeera nga tusiimise nanyini Quran akasamu yalina shahada uli musiraamu yena oba oyitiddwa okubeera nga obeera ku mukolo gwo kulaba okozesa ekitiibwa kya Quran okulaba nga twakozesa abantu baffe okubeera nga okwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Nga ekitabo kya kuba naku makya insha Allah subhanahu ekitabo obulamu omugenyi w'enjawulo Sheikh ekibbanga lya Qadr esaba suna Quran tulabeko maaso ku maaso naye abantu abo twagala nnyo Quran otuwulira enjawulo nka twagenda kulamusaiyo muri Makka yali etuuse batuleswala tulesi naabaki takibiira naye omusajja nakuba takibiira naye yawulira Fatiha ekimusuukako nagamba amali oyo yabira muswala yagamba amali oyo sunayesigali yesunga yagenda okuwulira nga nyeri yamusaaza nagamba amali oyo muswala omusomi bwabanga akusemberedde kyanjawulo okubeera nga ekiro ennamulasala inshallah tujejjoga mu imaamu programu za imaamu naye yamala nagikomyawo eswala natandika endala ekali mu Uganda naye yalina amaseeka n'amaseeka eswala naseka era egiddamu oluvannyuma yagamba mpulira essanyu nga ye kennyini yeesegerera nzaani abeera ga Sudayisi nga teri muntu yenayina mulala lwaki sibya simu sibya kinabo kityo tugende taba omusomi w'enjawulo ajja okuva ku mukulu ng'omugenyi omukulu olunaku lwaffe waliwo ekibuuzo ekyasigala Sheikh kitwali kubuuzizzaamu era kakasaba twansiinzidde okutambulira kubanga oli yabuuza singa bukeera ku makya omusajja n'alaba nga mutuufu obulamu talina kyakutwala n'obulamu bugenda naye nga alina bahajjati nga basatu okuliko asinga omunyiiza n'agamba lazima tajja kulya ku maanyi ng'asaaga n'amunabira maaso n'amugoba naye ng'ensonga zonna alaba tasaanidde kulya ku maanyi ye naye nga alakasi yagamba nti waliwo ensonga endala omuntu oyo singa omusajja mukulu haji afa omukyalo oyo tumukomyawo ntuma ku maali kuba tugenda n'okugoba haji kuyamugoba badde nsaba kutandikirawo inshallah. Bismillah wa fillahi wa ala Allahi falyatawakkal almutawakkiluna. Katutandikira awo inshallah engeri yakadde gikagize naye era sirikaayo kugamba wadde tutandise darasa ya 28 omwezi guno wali namayumba kuzigamiki omusajja wange
otegedde otya anti ika yaliye Othman Islamic School wali na Mayumba awo tujja okuŋŋaanira yabaletedde Sheikh Omar Bakale asomesa abasiraamu oyagala kubyono sebo ejja kuba ddalasa yakusomesa abasiraamu ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini so inshallah tugende mu bungi naddala abantu b'esayidi eyo Wakisani Namayumba gende eri Busungi yonna inshallah tukuŋŋaanireyo kale tugenze ku kibuuzo kyaffe ekyolunaku olwaleero mu mbeera efaanako bwetu kyefaananyiza n'ensonga yennyini gye twasembayo okukwatako gwena atujjukiza atuwulira ensonga gye tuliko okusookera ddala tuli ku nsonga ezisembeza omuntu mu busika ze twatunuulira ensonga ezo ze twatunuulira mwe muli ensonga esookera ddala gye twasookerako y'ensonga y'okuba nti ekwatagana ku bufumbo wakati w'omwami n'omukyala nga bali mu bufumbo obuli mu mateeka amatuufu obusiraamu bwe gakkiriza era mu kanyomero ako mwe twatunuulira ebigambo by'abamanyi singa wajjawo okwawukana kitwandise divorce wakati w'omwami n'omukyala fene waffe tulina kye bayita al-khuluu wa talaq omukyala okweyambulula omwami we oba omwami okuta mukyala we twakiraba tulaba talaka ezikkirizibwa n'ezigaanibwa n'ezitya talaq ezikkirizibwa omusajja n'ezo ezimuggisaako obuyinza okubangaliza mukyala we mu talaka ezo twatunulira ebigambo by'abamanyi biwerako ddala byalinga 3 bitwannyonnyola naye nga mu byo twatunulira ekigambo ekyasembayo y'ensonga y'okuba nti omwami singa atalaka mukyala we twakinyuma okugamba embeera eyokusatu ezo embeera omusajja mwanyinza okutalaka mu talaka gye bayita talaqul ba'in talaqul ba'in lwe lugoba tonziriranga olwolutaddangana wakati w'abafumbo ababiri omwami n'omukyala singa omwami akeera enkya mu mbeera gy'aba alinza okuba ng'alimu bamubeera mwateredde mukyala we amuwadde ettalaka eryatonziriranga naye nga mu mbeera mwali ali fi maradil makuufi mu bulwadde obw'entiisa bwe tukakasa nti obuulyawo omuntu buyinza okumuleetera embeera ekyali nnungi wahuwa muttahamun naye ate mu kuba kwamugobyemu nga waliwo okwebuuza mulimu okugoba mulimu question mark mulimu ebigambo ebiyinza okuyitira biqasdi hirmaniha min almirathi kyateekeddwa okuba nga abigenderedde kuba nti omukyala ono alina kufuna kuki ku byabugagga bye oba ye kennyini asobola okyefulumiriza nga alina gwe yakigamba bwe kiba nga weekiri bwe kityo twakitunuulira naga nti fatallaka zawjatahu hatta la tarifa minhu nekimuletera okumugoba asobole okumulemesa okufuna kukwobugagga ke wadde n'akamu so fahadhihi min tawridiha agambye nti kyava agamba nti au ghaira kyava tugamba singa omwami abeera mutahamu bidhalika nga gambe nti akola ki alimu okubuusabusibwa ku kikolwa kyakoze ng'omuntu kaman asabatu ta'un ng'omuntu ayinza okulwala obulwadde bwa kawumpuli embeera gyayinza okubeeramu abaali balwaddeko oba abaali baleetebwa obulwadde busobola okulaba embeera gye balimu nakigiraganya ne covid era n'obulwadde obulala ugairuhu min al amradi allati yattasilu biha al mautu ghaliban mwezi endwadde zetumanyi nti mbagirawo omuntu ebiseera ebisinga kizibu okuwona fatallaka zawjatahu hatta la taritha minhu n'agaba mukyala we aleme kubanga bwati amufunako kantu konna fahadhihi fi tawrithiha minhu khilafun baina ahli lilmi ala aqwali abamanyi bayawukana endaba kyekibuuzo kyekyo sebo kyetuliko abamanyi mu ndaba ey'omusajja agobye mukyala we bamutalase mu mbeera eyo balinamu ebigambo balinamu endaba ez'enjawulo n'agamba nti ashharuha arbaa ezasinga okwatiikirira ennyo ezakwata akati ziri 4 era nga mwezi 4 mwe tugenda okulabira wano esooka embeera zetuliko zitegedde ebigambo tugenda kulaba abamanyi boogera ki ku nsonga eyo gy'obuuzizza omukyala agobeddwa naye nga bbaawe mulimu ekigendererwa ky'okulemesa mukyala wo okufuna ku by'obugagga bye amugoba amusindiikiriza agende wakiri ebyobugagga abafamire ye babikole ki babitwale naye nga talikode n'akantu kakati ekyo ebigambo ebyo abamanyi balinamu ebigambo bingi naye ebyakwata akati oba ebyakwata omubabiro ebigambo bya mirundi 4
byetwagala okulaba bwe tunamala okubinnyonnyola okubinnyonnyola n'okubitangaaza obulungi omuntu ajja kumanya nti asaanye oba tasaanidde. Okategedde bulungi fayo. Ekisookera ddala abamu ku bamanyi bagamba alqawlu al awwal, endaba esooka, abamu bagamba nti innaha la tarithu minhu mutlaqan. Ako kawulidde era talina konna kasikira bwe kiba ng'omusajja yakijja mu kamwa ke ng'akyali mulamu ng'agambye ate nga mudde talaka ya mulundi gwakumeka, kuba tetumanyi talaka y'omulundi ogwokusatu eba ekutuddewo enkwatagana wakati w'omwami n'omukyala completely. Wala yajuzu laha an taruda fi baitihi illa an tunkiha zawjan paka ng'omukyala agenze n'afumbiro bibye ebirala ebyo oba oliawo mu maaso mudda ne baddamu okukwatagana naye nga tebeerayo muli myaka 5, 6, 7 oli asuubira ogamba nti oli bwanaakotwala oba nesuubira ekunona kale bayo kakati ensonga eyo abamanyi batugamba abasooka bwe tubagambye wahatha marwiyun an aliyin, ekyo nno kijibwa ku sahaba mulamba Ali bun Abi Talib wa Abdirrahmani bun Awfi, abakikwata ku ne ku Abdirrahmani bun Awfi wa Abdillahi bun Zubayri, bonna abo bolaba kibaaru sahaba basajja banene radiyallahu ta'ala anhum, Allah simiku ubo wa huwa sahihu fi madhhab ash-shafi'iyya, ate ng'era kituufu mu mazhabu aga Imam Shafi'i amakulu kikola. Bw'ogenda mu kitabo ekyoyinzitwa ijma osobola obisangayo n'ekitabo kibwa Raddul Muhtar ala Duraj al-Muhtari babinnyonnyola. So bagamba nti wa hujjatu hadha al-qawl, ebigambo ebyo ekusalawo kwabwe okwo balina kwe bakwesigamiza. Tomala gasalawo ekintu kyekinnyumidde, si byakunyumira ebyeddiini si byakunyumira n'ogamba nti nze naye ono yannyumidde omutima gwawe gwe byagala. Nedda, olina okuba n'ensonga eyesimba, ate ensonga eyo buba bujulizi nga tebujja kubibwamu bituli. Beekwata ku ki? Atugamba nti atharu Abdillahi bun Zubayri, beekwata ku buufu obujibwa ku Abdullahi ibn Zubayri radiyallahu ta'ala anhu. Bagamba batya mawqufan, amana mawqufan مقوضة عند أهل الحديث. موقوفا، حديث موقوف معناه حديث يرجع إلى أهل النبي صلى الله عليه وسلم. Bakizzaayo bagakyaliwo ku mulembe gwa Nabbi. Ye agamba atya ayogera ya Abdullah ibn Zubayr uwufu we yaleeta, yagamba nti la ara an taritha mabtutatun. Qala la ara an taritha mabtutatun. Nze siraba mukyala gwe bakedde enkya ne bamuwa talaka ne ziwera 3 amakubo engoba gwe bagobye engoba 3 nga yawukanye nebba okeera nkya kugamba nti ate naye ajje nga ali omu ku basika b'omwami oyo. Hadha qawlu Abdullah ibn Zubayr. Qalab agambye inni la ara an taritha mabtutatun. Wabanga gobeddwa yani al-mabtuta allati tulqa fabatta ba'luha talaq. Yoyo bawe bwagobye namuwa talaka esemberayo ddala. هذا قول وحجة الأول. أما الحجة الثاني نينسونغ يوكو بالجبي كواتاكو كنسونغ بغامانتي ولأنها بانت منه قبل موته. نورو كمانتي omwami ono agobye omukyala ono amugobye nga tannafa. Omwami agobye wagobedde omukyala, omwami abadde tannakola ki? Tannava mu bulamu bwansi. Namuwa talaqul ba'inu qabla mawtihi fanqata'a irithuha minhu. Nekiba nga obusika wakati waabwe obubiri bukoze eki? Bukutuseewo. Katalaqi fi as-sihha, nga bagigeraageranya n'omusajja abadde mu mbeera ze ziri nnomo nga talina kimusumbu obwayinza okugoba oba n'ayawukana ne mukyala we. Wali anna asbaaba al-miraathi mahsuratun fi rahmin. N'olwokuba nti ensonga ezikwatagana n'ebyobusika byezingira nnyo
fi rahmin mu luganda olw'obuzaaliranwa mahsuratun fi madha fi rahmin bitambulira nnyo mu luganda olwo olw'obuzaaliranwa wa nikahin n'obufumbo bwetubadde twogerako wa walain n'obununuzi zensonga esatu zetunyonnyola walayisa laha shay'un min hadhihi al-asbabi naye tebulinayo nsonga ndala yonna ekwatagana na talaka nti talaka esobola okuleeta omukyalo okuba nti akola ki abeera omusika okawulidde akagamba hujja kyekigambo ekisooka ekyabamanyi obawulidde kibaaru sahaba bwe batyo bakoze ki bwe boogedde ekyo nga tukitadde wabbali tugenda kulaba endaba ey'okubiri awo oteekawo akatonyeze mu mutwe bwoti nti tapu eyo endowooza yaabo ngitegedde kati tugenda ku ndowooza y'abamanyi abamulundi ogwokumeka wabula kinbobagobedde ddala akyassa n'agamba nti saala tambuludde ewamu afwan kale ngamba nti hajara khairat almuhim nakerecha nagamba kutadde tayib kati ekyo singa kiba kituuseewo kitunuulidde kkiriza seka mbategeeze tustreaminga live ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ate nga tubakubiriza ku YouTube bagende basubscribinge kiba kirungi nnyo tuba nga bwe tuli wano nga tulabaganako nga tuli eyo tulengera naffe nga tukulengera nga tusobola okuba nga tematima amasala mpolampola genda ku mukutu gwa YouTube noonya Islamic Inheritance Consultancy oyongera akagambo nti in Uganda Islamic Inheritance in Uganda owezo nti inheritance in Uganda basobola okubikuleetera subscribinga teekako akade ojja kubanga bwotyo tufuna bwe tuba tugenze live emisomo gino ate mbakakasa nti gyegiri era munange kuliko abagigoberera bwebuba bukuyiseeko wano ku faalo newankubadde nga flash sebo wagamba twabategeeza nti bajaniriza ne bakuteerako omusomo ogwo naye tegubaamu vidiyo tegubaamu vidiyo naye ate ogwa YouTube oba streaminga live naffe era oba otulaba kati tubagamba mugende mu maaso insha Allah musubscribinge tusobole okuba nga insha Allah tusobole okuba nga tusomera wamu biidhnillah. Tayib, ebyo nga tuvuddeyo tugenze ku kigambo kyakubiri. Ekigambo ekyokubiri ekyabamanyi bano bagamba batya? Batugamba innaha tarithu idha tuwuffiya wa hiya fil idda. Omukyala oli ku musajja omusajja oli agobye mukyala we n'amuwa talaka 3 omulundi gumu oba n'amuwa engoba 3 ne bagoba naye ng'olugoba olusembyeyo lubaddemu ebirumira